Okimanyi nti statement esobola okuvaako okugwa kw'eggwanga. Okimanyi nti statement eyinza okuvaako okugwa kw'eggwanga n'otaddayo wamwe. Amasiga agakola gavumenti gali ameka. Esiga lya parliament, judiciary ne executive. Kakati bojja sebo n'otema n'essiga erimu n'oliyisaamu eggaali oba sukuuta. Gano abiri gasobola okuyimirirawo. Tegasobola. Naye kyasinza okuneewunyisa n'agamba sijja kujjayo ate ne budget mujja kugiisa sebo bagiisizza. Bakirese temuli baddiikuula therefore nesiri era bw'abaddiikuula ojjompeemuko debate naye ojjompeemu debate ne muhoozi CDF oba ndiddiikuula kino nkikusabye live ojjompeemuko naye debate ojjompeemuko naye debate oba mu Luganda oba mu Luzungu n'Oluganda ayinza ogatalumanyi nga bano abalwanira mu Luweero beefuula mbu tebamanyi Luganda ne wabeerawo ebikwatagana n'ebyenfuna nga batandika okwogera Oluganda. Debate oyagala yaki? Mpaamu debate nejje n'omuhoozi nange mulage nti nze siriddiikuula. Temuli baddiikuula? Nze siriddiikuula. Ejjoogo lino ery'okubalowozesa nti bw'obeera memba wa First Family buli omu olina okumulengeza mbw'omuyiseemu eggaali ate mwegendereza omukulu oyo olumu ayinza okusamba ne bishop mu kereziya eyo gye basabira oba mu kanisa. It is too much now. Oba olumu ngenda ne ngamba oba basijja bano balina kye babaza nga balinda jasi kuba waliwo omwoli najja n'akulinnyako ku bigere n'ayitawo nogawaayi ffe baatusomesa nina faaza atera okunkansolinga nangamba nti gw'oli mukulembeze ne bwe bakulinnyako n'ofuulira obulumi bungi tolina kuddamu oyo akulinnyeeko naye olumu ne ngamba oba basijja bano balina kye babaza nga bali mu kwesonsa nga badonna kasipaaka butukeere enkya batugambe nti muhoozi yeerangiridde kati yafuga. Gwe sebo ogamba otya institution enamba eya parliament n'otuyita baddiikuula n'ebulayo n'akololako. Okay, but honorable. That's too much. Omusajja bagambye gye mumpita sijja kujjayo. Era teyazi. Naye neetaaga ssente. Ate mugenda kuziyiza. Era ne muziyiza. Ate olaba kutulemera ku kyemwanyi kitaawe n'ayita ababaka ba parliament ekisozi. N'abalagira mujja kuyisa etteeka lyange ery'emmwanyi teryayita kati gwe ng'ogyeko ffe abaka ba parliament wawuliddeyo omuntu abuuza omubaka wo ow'NRM nti tubuulire kye wateesa ku mmwanyi zaffe kubanga nabo ke bajjayo kasupu ke bajja ekisozi nga basuulirako mu bantu. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano ng'omukwano gwange yenna atanakubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo enamba y'essimu eyo gye mulaba mmwe abaagala okola advertisement abaagala okulanga abaagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe okola adverts mwenna tubaaniriza enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeerako nnyo muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno mbaaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mweraba.